tugenda kusisinkana love story ya Sister Betty. Mu story ya Sister Betty mulimu muwala we Shanice. Tugenda kusooka nga tuwulira Shanice byayogera ebyamutuukako, kati oluvannyuma ate tujja kubanga tufuna ebitundu ebya maama we. Story eno egenda kubeera n'ebitundu 6. Kye tugenda okutandika nakyo kye kitundu eky'omukaaga. Lwaki ojja bitegeera nkiddamu. Story eno egenda kubeera ne episodes 6. Tugenda kusisinkana omwana w'obuwala muyite baby alina emyaka 14. Olwokubanga alina emyaka 14 nga bw'olaba face ye bwengezezaako okugikweka, olw'ebyo byogenda okuwulira ebyamutuukako ojja kukkiriziganya nange bwe nsalawo okubanga face ye tugikweka olw'ensonga nnyingi nga neetandikirwako yiyo kuba ntanaba kuweza myaka 18. Shanice, otandika otya okubeera ne stepfather wo? Natandika okubeera naye nga maama akumyewo ebweru. Natandika beera ffenna mu gwa 7. Tubeerawo naye ng'era maama babeera nga amucunya, amuyisa bubi, amuyisaamu amaaso nga wendi. Ng'era obuzibu buva ku dadi nga oluusi akomawo leeti, maama ne wamugambako ye kale ye ng'omuntu ekikula kye ayogera bubi. Nga oluusi takomawo, takuba ssimu, n'atandika nga takyalekawo na waka ssente. Kati ng'era maama alina kuyiiya kusabiriza mikwano gye. Kati n'atuuka ekiseera era ne bayombamu awo, n'akwatamu engoye ze nga ziizo, n'amala omwezi mulamba nga tadda waka. Maama n'alaba nga tajja bisobola, n'akwata oyo mumbe n'amutwala ewa ssenga we gye yakulira. Kati ndowooza abeeri ne bamukubira, jjajja mumbe n'amukubira essimu n'amugamba omukyala aleese waneeno omwana. Kubanza nali ngenze wa sister wa maama, kati ne bankubira essimu. Kuba oyo omukyala kale mukwano gwa maama naye balinga baluganda kuba baali bonna nga maama ali ebweru era bakomawo bonna. Maama yali yantwalayo ngende muyambeko ku nviiri kuba nali nziizi. Kati mba ndi awo nga dadi ankubira essimu nga ngamba sooka odduke waka jangu kati. Nenzija ngendo osanga essimu ya maama gy'alina agimenye ng'oba bava kulwana. Tandika okunyumiza mbono yatwala omwana nga taŋŋambye biki naye nga ate yali nga ali gy'ali naye nga tatuwa buyambi. Kati nga maama naye tasobola tubeezaawo ffenna, at least nze omukulu nsobola okugamba kambeerawo paka nkya naye ate omutebe tagenda bimanya mbu tagenda kulya. Ne balwana awo. Kati okwo ekyava maama omusajja n'asooka n'agenda emisana, tusigalawo ne maama era n'akomawo ekira n'akola olutalo ne balwana ne maama. Maama kwe kugenda ekiro ne tusigalawo ffenna, nenze ne mukabya ne mugamba maama kangende naawe, n'agaana n'agamba kuuma mutoowo. Ne tubeerawo. Kati wayitawo ennaku nga 2 eyo omusajja n'aleeta omukyala. N'angamba mbu ono omukyala wange agenda abeera waneeno naye agenda. Ndowooza omukyala kuba yajja. Maama bwe yali mami kankubuuzaho katono okusinza ku mami kyangambye mami bwe yajja n'ayimirira ku ddirisa omukyala oyo n'amulaba n'amukubuuza. Obijjukira? Sooka onyumizeeko awo. Oba nkuwa obudde osooka oyogera ebibi. Nedda osobola okumbuuza. Mami yakusinza ku kyagamba agamba nti wamugamba bwe yakubuuza omukyalo oyo wamugamba nti dadi yagambye yamuleese olwaku. Nti dadi yangamba nti nno maama wo wajjanga waneeno
omugamba nti nno oyo omukozi ongezanga n'enkyuya n'ogamba mbuno mukyala wange. Dadi yakugamba ekyokugamba mami. Okay, kati soka tuddeewo wano emabega. Kati baleese omukyala awaka. Bagamba miyaganda alina omwana. Iye. Yajjasaka najja yekka ku olwo nga talina mwana. Kati nze n'enva eri gye nali nkolera ku saaluuni. Ne mbasanga ku mulyango nga batudde kuba nali ngenze n'ebisumuluzo. Ne mubuuza bungi ne bayingira mu nnyumba. Nangamba ono agenda abeerako wano eno ennaku ziizo. Agenda. Nengezanga ne mpulira ng'ogaye maama wo simanya wano eno waliwo omuntu biki. Ojja kulaba ekinaakutuukako. Nangamba ate togenda nakuddamu kukola. Ne mugamba kale kankoleyo December yekayika kuba kati tusigaddeyo kumpi weeks nga 2 agweko awo ntuule waka. Nangamba kale. Nangamba naye maama wo togeza n'omugamba. Pozi oyagala kwenoonyeza buzibu. Nensirika nga maama ne wenjogera naye. Tasooka mugambirawo. Era maama ne mugamba maama dadi yaleese omukozi. Genda tuyambako ewaka. Ate maama we namugamba simanyi ye yamanya atya. Najja ewaka ekiro. Nambuuza neshaniza okakasa oyo ali. Ayasooka najja n'akonkona. Dadi n'agenda n'aggulawo. Nambuuza ononye eki. Era nayagala kumukuba. Maama namugamba nkomyewo. Namugamba tokkirizibwa kuyingira mu maka gange. Goliyo ebyo byonna bigenda maaso goliyo ddawo. Naliwo ku mulyango nga nganya okufuluma wabweru. Nga mugamba dadi tokuba maama nze kangendeyo wabweru. Nga maama ali mu kumpita naye nga tanzikiriza kufuluma wabweru. Dadi ali bweru ali munju. Nga ali ku mulyango nga akutte oluggi. Nga maama ayimiridde ku luggi. Ne mugamba nze ndeka ngende ndabe maama. Nagamba nti no woofuluma nawe todda. Ne mugamba nze ndeka ngende. Awo ne nfuluma wabweru nensanga maama. We nafuluma naye n'afulumirako n'atandika omumukuba. Ne mwegaya ne mugamba nkwegayidde tokuba maama muleke nze ngenda mugamba agende. Anadda ku makya. Nesigala wabweru maama n'agamba nti no Shanice okakasa oyo omukyala alyamu omukozi. Ne mugamba ye maama mukozi. Kwaye omusajja era kimanyi yali ku luggi ng'awulira. Twogera biki. Ne mugamba mukozi. Nangamba mulimu omwana. Nsooka ne mugamba temuli mwana mumbe yaliyo yekka nange. Ng'era ntidde. Kwamanyi we naddira mu nnyumba omusajja ajja kunkuba. Ne mugamba naye maama genda. Ne mugamba nsonyiwa yadde nakulimba naye nange saayina kyakukola nga sagala mugamba bino byonna omusajja bye yaŋŋamba. Ne mugamba onadda ku makya mwogere. Naye buno obudde genda ne mugamba nze sagala kukubira mu maaso gange kuba byakola binnuma. Maama n'agaana ne mugamba genda kati ono najja n'aŋŋamba gwe kwata mangu okuba ogende mu nnyumba. Bino tebikkwatako. Era n'ansika n'annyingiza mu nnyumba. Awo n'atandika okuba maama n'adduka n'agenda ku poliisi. Ffe tuli mu nnyumba. Era n'omusajja yali yakayingira naye n'amala n'afuluma n'agenda. Ng'agenze kunoonya maama gy'alaze. Omukyala nga mwali mu nju? Ye nga mwali mu nju. Kwe byonna we byatandikirawo yali yakajja ng'era nze soogera naye. Nga talina byakubuuzaawo? Nali soogera naye kali nga mweyisizaako nga era mulaga nti no simwagala. Nga ne wajjula emmere n'agimpa sigirya. Era ne bantuuza ne baŋŋamba batoyagala kulya mmere biki genda. Naye nga ate era sisobola kukwata ne ndekawo sisita wange. Maama yaŋŋamba nsigalewo mukuumi. Asobola mubalekera. Ne tubeerawo maama n'asooka n'amwesonyiwamu. N'aŋŋamba nti no n'anziggyako essimu zange n'ablocking ennamba ya maama. N'aŋŋamba tesigeza n'enzigyamu n'aŋŋaana okuddamu okwogera ne baganda bange bonna ng'era essimu yange bw'abeerawo aginzigyako n'agikata n'agikebera biki nga n'olumu tagimpa nga ndekera ako akatono kokka ate nga nako oba akahaking nga byenjogera aba asobola obbiwulira.
wamusaba okole December nalabika ng'akkiriza. Ate olwamala ne wayitawo nga wiiki emu ne yeefula n'angamba toddamu kukola nga oyo omukyala anaatera okugenda kuba oyo omukyala yagenda ku lusooka omwaka. Yagenda ku lusooka? Christmas yaliwo yatwagirya ffenna. Kati olwatuuka olusooka omwaka omukyala n'agenda ne tusigalawo ffekka ng'olwo yaŋŋaana dda okukola wiiki ng'emu emabega ng'oyo omukyala tanagenda ng'era mbeerawo ewaka. Nti omukyala bwe yagenda ne tubeerawo ennaku nga 2 kuba oyo omukyala yalekawo omwana nga emyaka nga 8 ne baŋŋamba ngenda mumulabirira biki noono mumbi ne tubeerawo kati olwama nnaku nga 2 nampita budde nga bana ffenna twali twebase nazuukuka ekiro nampita nangamba Shanizi jangu mu kisenge kye neŋŋenda nangamba genda ndettere ku mazzi g'okunywa mu kagiraasi neŋŋenda nengaleeta nangamba tuulaawo nentuula wansi n'amala okunywa nangamba twalayo egiraasi omala okomewo nenjitwalayo nemala nenkomawo nangamba nti no leero njagala twebake ffenna nemugamba nedda nze ekyo sikisobola kuba era nali mutya nga kale wamunyizaamu katono nga nkuba yali akubyeko ije yali ankuba ne maama nga bwali nga tugeze nga newembeera ku mulimu naku esimye nga sigikwata nga wenkomawo ewaka ayomba nkuba agamba mbuno wadde toliyo wabadde mu basajja biki nenga ate nemba ngenda otuuka leeta era mbakuba nembagamba nti no tuli mu bize naye ngenda kukomawo naye nga nkuba bikitaganya maama nga tawuliriza maama byamugamba kati olwagira nangamba nti no jangu webake waneno kuwulirwa ngeneŋŋaana nangamba nti no ate Uganda bigenda babyamaanyi nentandika okukaaba nangamba ate toleekaana nangamba nti no jangu mpozi oyagala nsituke nenzirawo nenkaaba namala n'avaayo ku buliri bwe najja n'atuulaawo nangamba nti no bw'ogaana okujja gwe kennyini ngenda kukuleeta byampaka neŋŋaana n'atandika okunkuba nansika enviiri nankuba kuba omukyala gye nali yangamba siddamu zisalako kuba yali tamanyi nnyo nti ng'atera okunjigiramu n'azisika n'aziggyayo ezimu nankuba nnyo nga bwantuga nangamba Uganda ngenda kukutuga nkutte namugamba kyoyagala nemugamba nedda saagala kunzita naye ate nekyoyagala okunkola sikyagala awo nankuba nansiba emikono nanteeka ku buliri bwe lwampaka n'olugoye kuba amasaati ge gaali nga gawanikawo waggulu nansiba emikono n'amagulu nanteeka ku buliri bwe ate emikono gyange nagisibira ku kitanda kye nangamba nti no Uganda ngenda kukutuga nze nga nkaaba bukaabi sikyalina kyensobola mugamba kuba yali ansinza amaanyi ngera sirina kyensobola kukola nga bwankwata omumwa nangamba toleekaanira waneeno abaana ne bageza bazuukuka gwe tomanyi kyenja kukukola nambuuza ogwo olusubidde sente zange zoolya oba ze nkuteekamu ng'olwadde nze ndi kitaawo nensirika nga nkaaba bukaabi nga sikyalina kyensobola mugamba nansumulula amagulu awo n'atandika okukola byayagala yakusiba emikono n'amagulu mukusooka ije awo kuba nali wansi nga ŋŋaanye awo nansiba emikono n'amagulu nanteeka ku kitanda kye namala naŋŋamba ate abaana tibageza ne bazuukuka kyenja okukola tojja kyagala nze nga nkaaba bukaabi namala nansumulula amagulu natandika okukola byayagala kuba emikono yali agisibidde emabega n'agisibira ku kitanda nga sirina kyensobola kukola wadde awo ye natandika okukola byayagala
olwamaliriza nangamba kwate kuba ogende mu kisenge ngolo ekufulu y'omu nnyumba yagigaddewo ebisumuluzo n'abikweka. Nangamba kwate kuba ogende mu kisenge ekyo. Nangamba ate abaana tebageza ne bamanya ku bino kuba oli omuwala ye yali mukulu ng'asobola okutegeera myaka 8. Kolo olunaku ku makya nga bukedde yasiibaawo yakwata n'apuluma kawungeezi n'agenda nti nagenze kundeetera ddagala era alina eddagala lye yaleeta nangamba nti nolimire saalimira n'abeerawo teyagenda nangamba nti no mmere ngifumbire mu nnyumba buli kimu kikolere mu nnyumba sifuluma wabweru era amazzi ye nga yajja n'agayiwayo bino maze kusiimula kufumba ngera kati enkeera olwo olunaku teyankozesa nagamba kati ng'olwo luzibye obaye batebakyogera ng'olwo luzibye nagamba kati enkeera ng'agenda ku mulimu nagamba oyo omuwala owoli omukyala yagenda namugasha nezitageza n'ava waneeno n'atambula wavaawo ngamba aba alina kyayagala atume ggwe kaba neibaaffe baali tebabeerawo nga bakeera genda ate nga bakomawo kiro essaawa 6 ssaawa 5 enjolo nzigale sinzigale ng'aleka tusibiddemu ngera n'ebintu abireeta kati lwaki atagamba oli omwana woli nti bw'alaba ng'ogenda ye bw'atyo bwe yamugamba naye ngera waggale tewali we tusobola yita wadde ng'aleka tusibiddemu munda kufulu ne wabweru n'ateekayo kufulu ebisumuzo n'agenda nabyo ngera ng'akomawo ssaawa 12 oba ssaawa 1 baneeno baleme musa nga baneeno baneiba bamusangewo nga ne maama ne wajja nga nange nti omugamba ngera mulingiriza mu ddinisa olumu nennemerayo mu nnyumba n'akonkona ng'olwaleese ebbaluwa za poliisi oli ezimuyita maama n'aziyisawo mu kantu k'oluggi ngera mbeerawo mu nnyumba naye nkaba abaana ne bambuuza oli omukulu n'ambuuza shanizi kiki obadde ki nga nsirika busirisi tasiina kyensobola mumugamba ngera akomawo ekiro ye nankozesa byayagala nanteekawo naye nga buli wakomawo alina empeke ezajja nazo nenzi nga sizimira kati taata bwe yamukubira essimu nga wayiseewo ebbanga taata n'amukubira essimu n'amugamba omwana mumwagala n'amugamba mutosose na kunneebazaako nze omuntu akubeeredde n'omwana bamukubira wali owulira nze saali yali ku mulimu gy'akolera kati olwakomawo n'abinjumiza mutatawo yankubidde essimu yadde okunneebazaako kati taata nange nankubira essimu ate taata nze yankubira kiro ng'oyo omusajja akomyewo kuba ebyo ebiseera ng'akomawo obukyali ng'amanyi oba nnyinza okudduka taata nankubira essimu nagamba mukwata ojje waneeno wendi nemukwata nagamba ate nagamba shanizu lwaki tokomawo wakamama waba yavaayo eyo lwaki tokomawo nemugamba nze nasigalayo okukuuma mwana kati omusajja nagamba nti nomugambe nti nonkusasula ssente oli mukozi bwera olinze guno omwezi nkuwa essente ezo awo olyoka ogende nange taata nemugamba bwentyo taata nanyiiga ngamba lwaki nsigalayo biki nti olwava ku ssimu nagamba ne taatawo newakubira essimu togikwata nga siriiwo kuba gwe kimanye buli kyoyogera kyonna nze eri mba nkiwulira togeza n'oyogera naye nga siriiwo nga taata olumu ankubira essimu neŋŋaana omukwata nenzidiriitingamu najja nambuuza yakubiddeko nemugamba teyankubidde nga ngamba kale gwe mbiipingeko nga mbiipinga ku nnamba endala etaliyo nga yajja ayogera naye ku ssimu ye nagamba tuulaawo ng'ayogera ne taata ku ssimu ye nga mpulira ng'amugamba ono nga yakubidde taata wange namugamba omwana lwaki tomuleka nali kubiddeko nenkusaba ekyokulya era gwa nnoonyeza ng'oyagala omwana naye yadde okunneebazaako namugamba kale oba oyagala omwana tujja mweweera mu mateeka kuba siggwe yamumpa
gamba nti no si gwe yamumpa olina okujja gwe ne maama w'omwana ne mutusanga ku poliisi nze omwana nja mutwala ne keesi ye omwana tumwewere mu mateeka kuba nnyinza omukuwa kati ne mumubuzaawo ne mugamba mbu simanyanga omwana namukwata ne muwamba oba yabula taata namugamba nti nno kaali kati nga nze buli we mumubuuza nti no ensonga zo ne taata zituuseewa ngamba naye tonsiwayirako ne taatawo talina magezi biki yaŋŋamba naye tajja aba talina ssente n'okweraga ng'ayogera bingi ensirika kati awo n'atandika nga kifuula kya buli lunaku ng'agamba nti kasita bagenda kunona bagenda kutwala nyabo g'osubidde ssente zange zonna ze nkutaddemu nze kitaawo ez'ebyokulya ebyo kulwala biki n'akifuula kya buli lunaku ye ekyokunkozesa era buli lwakomawo ngagamba mpa emmere omaliriza tegula amasowaani kuba nemala ne muterayo akasenya mu kinaabiro n'amazzi nga ŋŋamba ayitawo waneeno tandika nga ye akifuula kya buli lunaku kasita agira ng'abaana bagamba mwebake kasita agenda n'akebera mu kisenge nga bonna beebase nga oyo atandika okukola byeyagala ng'ate akozesa maanyi bwankuba kati paka maama we bajja ne bagenda ku mulimu gwe gye yali ne bamukwata era nankubira essimu naŋŋamba kolo yankubira essimu naŋŋamba jangu tingenda sindika booda egenda kujjaawo ewaka n'ekisumuluzo aggulewo mujje munsange no ku mulimu gye nkolera kuba oli omwana oli ow'emyaka 8 bamutwalanga leero kuba erinnyo lyali linyeenya ninze nga simanyi dikuulayo ne bamutwala yagenda naye ku makya n'agenda mbwe wa sisita wa maama we bamukuulemu erinnyo amale bamukomyewo wange yamulekayo nga baagala lisooke liveemu amale akomewo kati bino byatuukawo tannaba kukomawo batata okugenda eri ku mulimu gwe okumukwata n'asindika booda n'ekisumuluzo wa booda n'aggulawo kufulu y'ebweru n'ampeera ekisumuluzo wanino mu kawugi naŋŋamba nzigulewo tino atutwala Kyengera era olwatuuka Kyengera n'atandika okumpa ebyokwogera naŋŋamba nti nno bazze wanino abasirikale nga baagala kunkwata kuba yantwala eyo mu kibanda kye naggalawo naŋŋamba nti atatawaze wanino nga baagala kunkwata naye gwe otuuka ku poliisi kuba omusango gwe baagala okunkwatirako gwa defilement gwe bagamba embu nno olina boyfriend ate byali byadda ng'okyali ku ssomero ne bakutwala mu ddwaliro okukukebera naŋŋamba kuba nkimanyi era maama wo tebagenda mukkiriza kubeera nammwe era bagenda kuŋŋamba nze abaddamu okubeera nammwe kati gwe kyonna ky'onaayogera eky'obusiru ojja kufundikira obulamu bw'obugenzi kati nange lwatuuka ku poliisi ne bambuuza gamba nina boyfriend kuba n'abapoliisi bennyini yali abawadde ssente kuba alina omukyala gwe yawa ssente era nga mundaba ng'oli mu kibanda ne step daddy wo mami oba daddy bakubirako essimu waliwo ennamba eyali enkubira kuba balayika bakozesa essimu nasi zaabwe kati ne bankubira nange nengikwata ng'ate ono ali mu kuŋŋamba nengireka yagirabanga evuga teyali mu ddoboozi kwera nga buli ankubira nga ŋŋamba ani oyo gireete waneeno kati nga nagijjamu eddoboozi ng'eri mu silent kati nagikwata nengirekawo kuba nange yali ankubira nali simumanyi kati nga ennamba gyaŋŋamba nga kuba yasooka nagamba nti tatawo bali mu kunkubira ku nnamba eri bweki ne bweti nambuuza nti waliwo essimu eyakubiddeko ku makya
ne mugamba waliwo enkubiddeko nangamba leeta essimu yo ng'ate naye batata gye bamukubiddeko tinengamba kirabika eno ye nnamba ya taata gye bali mu kukozesa ogambe ebyo bibeerawo ng'ennamba ekubiddeko awo n'okikwata nali waka kati yeno nga bamulumbye naye nga nange basoose kunkubira kuba nze eyankubira asooka naŋŋamba mbu nze ndi boyfriend ogwo eyampa ennamba yo mbeera enowa ne Nabbingo ne mugamba nti Nabbingo nga siina gwe mmanyiiyo kati olwo nga batata kyeka oba baagala nga bamanyi nti nosobola okuvaayo ewaka bayaŋŋamba nze ndi boyfriend wo njagala tumiitinge ku ssaawa 9 kutwaleko out ne mugamba nze siina gwe mmanyiiyo n'erinnya lyo ŋŋamba sirimanyi era siina gwe nali mpadde ku nnamba yange byoŋŋamba sibitegeera kati awo ne mmuggyako kati naye kwe kuŋŋamba ati n'ennamba enkubidde ng'ate wetukera ne musimu yange zeefaanana ng'ate ye alaga tata yamukubidde ng'ate nze wemukwata muntu mulala yayogera ndowooza bagiwa afande ambuzeebuze terayi twagenda naye nze simu nagikwata bukwasi nenjiteekaawo ng'ali mu kuŋŋamba wetutuukayo bagamba olina boyfriend ate byali byadda nga okyali ku ssomero naye twatuuka mu woofiisi nga tutuuse ku poliisi n'abawa ssente ndowooza ne boogera ngera abapoliisi bo bennyini be baŋŋamba mwana gwe olina boyfriend kyokka oli mwana muto nga bannemera ku tata n'abagamba lwaki omwana mumukazaakaza lwaki mumulemerako mbu alina boyfriend nga bo baagala njogere beekyabwe kyebaagala ana n'okuntwala mu ddwaliro mama yamala balemerako nti nno njagala omwana mumukebere nga wendi ngera omukyala bwe yeebuzaabuza wagenda munda wayogera ne dokita nga maama bamulesse wabweru ye omusajja n'adduka kuba nze nakoma okwogera naye yampita n'ambuuza ng'olwo alese ebyokulya ku makya kati n'ambuuza bagambye biki ne mugamba bangambye nti nno bagenda kuntwala nze naawe mu ddwaliro batukebere nengamba nze be sibitidde just bagenda kunzijjako omusaayi biki naye gwe lemera ku kiri kye nagambye kuba newonako otya newonakola otya tojja genda na maamawo kuba emindu gye tuzaana eno ku poliisi naawe obadde okiraba ngira maamawo bamugamba totwala abaana basigale na musajja nange naye ntya nga sirina kyakukola ng'ebyo nnina okwogera kati weyampa ebyokulya saddamu mulabako era n'ekiro bamaama we baagana otutwala ne bamukubira essimu n'agamba nti n'abaana balina ekisumuluzo mu bbaaga bagende ewaka beebake nze nange ngenda kujja mbasangeyo omusirikale n'amugamba nti n'abaana beebeerese lwaki tojja n'obanona awo n'aggyako essimu nze ne baŋŋamba nti no gwogenda ssula eri ewasula abasibe ono omuto tumutwale tujja mmuleeta ku makya era ne baŋŋamba nzigyamu buli kimu kye nalina n'ensigaza ngoye nengenda nennebaka eri n'abasibe paka maama we bajja paka maama we bakomawo waliyo kimukomera kiwasulako gw'ataali muzi wa musango tewaali kyali era nasula ng'abalala kuba nasangayo omukyalo omu yekka era nange nasula wansi naye paka maama we bajja ku makya awo ne banzigulira ng'omusirikale yagenze neyo sisita wange naye ng'amukomezzaawo omulala ayinza okugamba nti oli mu kuwaayiriza stepdaddy we sisobola mumuwaayiriza kuba nze bwe nasooka obeera naye ne maama kuba natandika okwogera naye nga ne maama akyali bweru ng'era mwagala nga kale watandika okwogera ne stepdaddy nga maama akyali bweru ng'era kakala antwala nga tata nga newe mba ndi ku ssomero ne mugamba eddadi nsabaayo omutwalo ng'asobola ogunteerako nga mwagala nga mutwala nga tata wange nga sirina kintu kibi kyonna kye mulowooleza ng'era sirina kibi kyonna kye mwagaliza nga simanyi nti na bino byonna asobola obbinkola
nga mwagala ngera ne maama akimanyi nga mutwala nga taata wange mu kusooka namwagala n'okusinga nga taata wange bwe nali mwagala naye ye bino byonna bye yansasula yali azzeemu okukubya nze simu zange siziyina maama ziri waka bazitereka mu mbeera eno kikyowulira kyoyagala nga Shanice? nze njagala kuddayo ku ssomero nsome ebinene byonna mbyeraabire ate naye njagala bamukwate kuba bwe yayagala nakutta bazadde bange nejuzi mama yanga mitu naye abadde agenda kumpi baadde taata ye bamusse njagala naye bamukwata awulire ku bulamu bw'ekkomera we bunyuma ntayagaliza banne kufa naye abeere ate bamusalire obulamu bwe bwonna bw'oyogera okusoma obaddemu mami yangamba akola P7 iye nofuna grades mmeka? 18 nofuna 18 ne bagamba n'ogenda okuyiga bino ebyenviiri iye bw'ogamba okwagala okuddayo okusoma kikyotegeeza? njagala kuddayo njoyininga essekendwe kuba ebiseera ebyo tewaaliwo ssente ko mama P7 nagituula mu covid kuba essomero lyaffe kuba nali mu P5 ne bambuusa ne bagamba nti no njasobola otuula P7 awo nezaayo nensoma nentuula P7 kati awo mu covid nga batusibye nga kale tetunatuusa kuddayo kusoma mama n'agamba tugende tujja tutwalako ssente bwe zinaaba zirabise nja kuddayo ku ssomero kwaliwo n'omwana wa sisita we era naye bamugambye naye agenda nze nsome hairdressing and cosmetology ne computer naye asome fashion and design ne computer ate nze nentwalirako ne communication skills ne English ne music yatwalirako computer na music byokka naye olwatuuka ne bamuzayo okusomero nezi mama nebigaana nga talina ssente ne mugamba kansigaleyo nsome course era saasobola kuddayo kusomero naye ngera nali njagala so owuliranga bwoddayo nogenda nojoininga secondary senior 1 kiyinza okusolovinga obulumi bwolina? Kisobola oyagala bwenkanya kulaba nga step dad bamukwata? kuba yayisawo bi maama wange ate gwe katuzoza nekubane ku maama gwe kenyini singa njagala osabe obe n'okusaba eri omuntu yenna ayinza okuyamba singa obadde oweereddwa mukisa nti kati kozesa akakisa kano okutuusa okusabako kikyosaba? nze kyensaba omuntu yenna waaba nkwatiddeko ng'asazeewo okunnyamba nsaba kunziza ku ssomero. Shanice nze ndi taata. Nina abaana ab'obulenzi bali bana nemba n'omwana omuwala omu. Mwana omuto ali agenze mu P1. Ng'omuzadde sisobola kusanyukira mbeera gy'oyitamu ku ebyo byatuukawo ate nga byakutuusibwako omuntu gw'asooka okuwa ekitiibwa nga giri mu kifaananyi ekya taata. Manyi kye kitegeeza omuntu gw'obadde weesize bwe bukyenkya ng'alaze ekifaananyi
kyempita ekyobutemu kyesobola kwawula na butemu oli mwana muto musajja mukulu omuwa ekitiibwa olina ekifaananyi ky'omutwaliramu n'ateeyisanga bw'osuubira oba bwe yandyeyisiza nga njogedde mu levo ya kubeera taata ekyo kisiiga ekifaananyi ekibi ng'omwana ky'olaba ku basajja nti omusajja omulala alina bw'omulaba kati osika ekifaananyi kiri eky'omusajja ajja okutuusaako ebikolwa eby'okutyoboola ebikolwa eby'okukulumya ebikolwa ebibi oyinza obba n'ekifaananyi ekyo ekitali kyangu kyakuvaawo naye mu kyo kyensokogamba sisobola kugamba nti neetonda olwa Joel neetonda olw'ebikolwa ebyo ebyakutuusibwako ng'omusajja kuba nange bwondaba kati ne bwengezaako okubeera nice gy'oli era osobola okugamba nti ono naye atandise nga bwe dadi bwe yatandika naye ayinza owunzika nga bwatyo bwali olumu ekitatera kubeera kituufu nti mu nsi mubeeramu abantu abalungi mubeeramu n'abantu ababi nsaba osonyiwe ekifaananyi sigamba kusonyiwa musajja nsaba osonyiwe ekitonde ekisajja abalala bonna tetusobola kugamba nti ono Joel akiikirira ffe ebikolwa bye yakola tebikiikirira ffe nti ffenna bwetyo bwe tufaanana bwetyo bwe tubeera ku baana b'abandi nsaba osonyiwe embeera eyo otandika okufuna ekifaananyi kira nti ono yakintuusaako musajja netakiikirira basajja bonna so we are so sorry olw'embeera eyo bwetyo but I am telling you they are still good men, good stepfathers. I believe waliyo ba stepfather abali so good eri abaana their stepdaughters, their stepsons. So ebyo kibi nnyo nti byakutuukako nenjala kukakasa nti osobola okusinkana busobola okucyenca maama ng'akulaze dadi omulala osobola okusinkana omuntu omulala omulungi nga mwegendereza ng'akuwa ekitiibwa ng'omwana ebikolwa bya Joel tebiripresentinga basajja tebiripresentinga ba stepdad kubanga waliwo ba stepdad abalabye bino they are so disappointed okubanga stepdad akola ekikolwa ng'ekyo kyatasobola kukkiriza singa bukyenkyanga bakituusiza ku mwana we ate nga naye alina abaana so tusonyiwe olw'ekyo ekyo tekitukiikirira ekyo tekitusiiga kifaananyi nti abasajja oba ba stepdad oba bataata ffenna bwe tuto bwe tubeera nzikiriza nti okujja wano Katonda yakimanya kikoze bubi nti ozze wano batusisinkanye mu ngeri embi naye ate n'okusinkana engeri embi Katonda asobola okukola ebyamaanyi embeera embi n'agijjamu ebirungi Katonda tatuleetera mbeera mbi naye wakati mu mbeera embi nga zitujjidde ate Katonda asobola okukozesa embeera ezo zennyini ye n'aggyamu ekirungi n'atutemera ekkubo awatali kkubo nsaba obeere positive nti ebyo byabeerawo naye Katonda teyakuvaamu Katonda akyakwagala anti wakati ebyo byonna byonna nga bize bibeerawo Katonda akyali Katonda akwagala era obulamu busobola okubanga bino ebyakutuukako tebitegeeza nti obulamu bwo bugenda kubanga bukomye wano future ye ekomye wano kino si kye kitegeeza Katonda alina pulaani esukka ku bino wadde sitaani yaleetawo bino ebikutawaanya ebikuleetedde okujja obwesige mu bantu kati oluusi oyinza obanga olina n'ekifaananyi ekiri ku mami yatulekawo and all that naye nzikiriza nti Katonda akyatwagala ate ne mami akyakwagala ne taata wadde takyabeera ne mami naye olabye bw'afubye bambi afubye nga taata okulaba nti ofuna obwenkanya yatwala omutawaana okuba essimu n'agikubira Joel ne byabaawo olaba nti taata yateekawo okufuba okukwenga ye so nsaba Mukama bino tujja biwangula nga tufunye obwenkanya Katonda asala emisango egy'amazima Katonda abeera awolereza abanaku manyi nti ensonga zino ajja kuziyimiriramu wabeerewo okumatira ku sayidi eyo era nsaba Katonda bw'waba wafuniseewo omukisa nzikiriza nti omukisa ojja gufuna ogw'okudda ku ssomero bw'oba ozzeeyo ku ssomero weerabire bino zimba obulamu obulala osobola okubeera oli mwana muwala muto olabika bulungi so beautiful kati bino ebibaddewo
kabireme kulowoozesa nti kati tokyagwana mu baana banno okyali mwana. Oli mwana teri muntu ajja kujja akumanyiire kati oli mukazi mukulu kati wakola byabakulu tewakola kyoyagala bakusindikizo olide mu mboozi yange nkubuuzaamu bya boyfriend bikubuuzaako ki oli mwana muto byonna ebyo tebitegeeza nti obulamu bwo bwakyuka nti tokyasobola kuddamu kubeera mwana mulungi byonna ebyabaawo byabeerawo nga tosazeewo si buvunaanyizibwa bwo si kusalawo buvunaanyizibwa bw'abantu abalala basirusiru si bwa Shanice. So tolwabangawo omuntu akulowesa nti kati oli muntu mukulu. Omuntu omukulu gwe bamanyi yawezezza emyaka 18 tewaba akumanyiira okulowoozesa nti kati okuze. Okukula mu Uganda tumanyi nti omwana gwe bayita nti kati asobola okwesalirawo yiwe emyaka 18 okyalina ebbanga ddene okutuuka ku myaka egyo. Tokkiriza muntu kukufutyanka kukulowoozesa nti tosaana tokiwa mwaganya okyali baby. So bw'okuba kudda ku ssomero mukama nga atuguliddewo ekkubo go back to school be happy ng'abaana abalala. Abaana abalala enjawulo yo nti ebikutuuseeko biringa ebitegerekeseko abantu abamu. Naye abaana abalala waliwo ebibatuukako by'otamanyi ate teboogera okitegeera. So bino ebikutuuseeko bituuka ku baana abalala naye era okufuba okulaba nga omwana takoma wano kyetusinga okutunuulira. Nsaba mukama akusobozese when you go back to school osome concentrate abakulimbalimba here and there bagane obeere ng'ofokasinga ku kusoma obeere omukyalo ow'amaanyi olabye ku bakyala ab'amaanyi abali mu paalamenti abali mu poliisi ate abalungi waliyo ababi naye osobola okubeera ng'ovaamu omukyala omulungi omukyala asobola okulwanirira abaana omukyala asobola okulwanirira abazadde n'oyimirira oba oyimiridde mu paalamenti oba oyimiridde ng'oli mu kkooti oba oyimiridde ng'oli dokita oyimiridde ng'oli chairperson kyonna Katonda kyakusinkanye ng'ofuba okubeera omukyala ow'amaanyi omukyala ow'ekitiibwa omukyala atalimbibwa na ssente n'okyusa ebyokwogera mu kifo ky'okwogera amazima n'oyogera obulimba kubanga bakuwadde ssente ekyo nkikulabamu ate okisobola. So tunuulire ekifaananyi ekinene ekya Shanice mu myaka 3 mu maaso. Shanice omukyala, Shanice omukulembeze, Shanice omuzadde ow'ekitiibwa. Ebyo by'oba otunuulira obisobola 100 ku 100. Oba tobirabanga mu famire ye wamu tekitegeeza nti tebisoboka. So ekyo kye tuba tutunuulira you're a beautiful girl. So tokkiriza muntu kujja nga akuteeka wansi. Olina omuwendo ng'omwana omuwala olina omuwendo ng'omwana omwana omuto abeera kati alina kubeera mu ssomero. It's unfortunate maama byabaawo n'atasobola kutwala mu ssomero olumu ebyo ebivaamu bino byera byebyo ebisisinkana n'abaana abalala ne mu byalo kati olina okulaba ng'obeera omukyalo w'amaanyi ayinza okuyamba abaana okubeewala okutuukamu ebyo ebituuseeko n'ebituuka ku baana abalala. Kama mpekisa nga bw'owulidde Shanice n'ebyo ebyamutuukako Katonda nga kusobozesezza mu ngeri yonna gy'osinzireyo okulaba osobola okuneegattako ne tubako engeri gye tuyamba Shanice okudda ku ssomero oba ogula mufaliso oba ogula uniform oba ogula school requirements oba otusasula school fees oba ogula bitabo. Nga bwe nakutegeezeza nga ntandika waliwo by'owulidde nga nze nkulaga nti nabiwulidde ng'ate tonnaba kubanga ggwe obiwulira. Story eno tulina ebitundu ebya maama n'ekitundu kino ky'owulidde ekya Shanice. Kakati story tugitandikidde gyesembera. Story eno mu bujjuvu erina ebitundu 6. Tutandise n'ekitundu eky'omukaaga. Kakati okuva na kakati ogenda kubanga owulira ekitundu ekisooka okutuuka ku kitundu kino ky'owulidde. Ku screen ennamba eyo yasozimo
negattaako tutukirize ekirooto ekya Shanice ngadda ku ssomero bwe liba nga ssomero gye liri nga musobola okutuwa omukisa ogw'okuba nga mutuwa basare nandisabye bwe kiba kisobose contacting enamba eyo gy'olaba ku screen ate era essomero liyinza obutatuwa byonna liyinza otuwa basare liyinza okuba nga terituwa requirements of course si kyangu kale gwe wenna ky'osobola okukola oli wa ssomero oli muzadde oyagaliza omwana ow'obuwala okulaba nga atuukiriza ekirooto kye ekyokuba nga akola biri ebyemikono myaka mitono oyo mwana gwoyinza okusindika mu saaluuni atandika okusiba abantu enviiri n'ebikemo by'abasajja byabayolekedde okusinkana gino emyaka olaba nga kyali kirungi nnyo kiri maama yeegaganwa n'abaako kaakola naye ndaba nga tekimala bw'otunuulira omwana nze afunye omukisa okwogera naye akabanga ennaku eziwera ze mbasinkanye mwana muto agwana okubeera mu ssomero ne baana banne Mukama nsaba akumpeera ekisa kakati tugenda banga tutandika ebitundu ebisooka tulyoke tumanye lwaki tuwunzise nga tuwulira Shanice wano ng'ayogera. Thank you so much era Mukama nsaba akumpeera ekisa. Comments zange nnyingi ngenda kuzeerekereza omulamwa gwange ogwo omukulu gwe gw'okulaba nga Mukama atusobozesa Shanice okudda ku ssomero atandika okusoma.